ebibuuzo byo bingi ddala wadde nga ne gye buli eno answers zikyali ntono ddala akongeri nkuba kyeyo oba muyite musama kubanga period gye tulimu Evelyn Desire Nakirijja abasinga gwe mbadde mumanyi nga Eve ebibuuzo bikyali bingi butya ate Mukama bwe yamuyita butya bwe yatuukako mu nkomerero y'obulamu bwe bingi mubirabye bingi byogeddwa n'empawo kyakoleddwa okulabika nti ekituufu kizuulwa ku ki ekyatta Eve bw'abanga muntu nga yeyamutta oba abantu nga be bamutta ebibuuzo bikyali bingi ku ani eyamutta singa eyamutta azuulwa awo ate tujja kusobola okumanya lwaki yali akola ekikolwa ekyo bingi era emboozi eyeetoolera ku kufa kw'omwana ono eyava e Dubai ng'aliko oba muganzi we oba omulenzi we oba mukwano gwe gwe yali aweereza ssente omukolera pulojekiti eziwerako wano mu Uganda naye ate eraba bwayanirizibwa mu ngeri erimu ebibuuzo ebingi mu ngeri ejjudde amaziga mu kizikiza ekyamutuusa n'okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno mu mbeera ensi gy'erowooza nti Eve yattibwa abuttibwa. Robert Mutebi nannyini Field Anniversary Experience program egusa ensonga naffe tusazeewo tuteeke ettoffaali ku kunoonyereza n'okulaga ensi Eve bye yayitamu n'ebyaddirira mu bulamu bwe naye ng'ekituufu kiri nti Eva ye yafa n'okuziikibwa yaziikibwa bakakasa nti omuntu gwe baaziika abooluganda gwe baaziika yali Eva yennyini tewali kubuusaboosa ebyakulembera okufa kwe n'ebyaddirira mu kufa kwe kati ye program gye tutandise olunaku olwaleero twayagala tusooke tukiwa obudde nga tulina ensonga ze tukyaggusa nga mubadde mubiraba ebya Haaji byali bifuuse ebya Haaji erudde eyo ne tugamba nti nedda katusooke tugguse Haaji n'ezzuula we tubaleke nga tulina we tutuuse ate oluvannyuma tuli kuba enkyukira ne tujja mu bantu eno okuzuula ani yatta Eva bw'abanga yattibwa okuzuula ki ekyatta Eva bw'abanga yafa kabenje oba ensonga nga bwe tuziwulira amannya nagabategeezezza Robert Mutebi nannyini Field Anniversary Experience program kwe tuli abagenda maaso n'okutulaba bikuwasa ennaku program egenda kutwala akaseera kubanga bangi betugenda okutunuulira bingi betugenda okutunuulira ayogerwako yennyini James Kato oba omulongo Kato alina n'erinnya eddala nina essuubi ntujja mufuna kubanga era nga sinnajja eno ye kennyini yabadde nneenoonyeza okumpa oludda lwe Kato yabadde annoonya ng'ayagala kumpa ludda lwe kitegeeza nti sirina defamation yonna gye ngenda kukola kubanga ye yanneenoonyeza nga nze gwe abaasooka okwogera naye ku bintu ebyo oluvannyuma nantegeeza nti report okuva e Zanzibar bwe nabeze mu poliisi y'e Zanzibar ebiriko era question marks bwe nabeze awulajja kumpa oludda lwe byonna bibuzaabuza Kato webanga wajja ewaffe okunoonya ate lwaki wakyuka mu nnaku 2 zokka nange bye bibuuzo bye neebuuza kubanga naawe tewanziramu answer etegeerekeka naye for now munzikirize tugenda kutunuulira Eve tetugenda kumutunuulira mu kufa kwe kwokka tugenda kutandikira ku Eve yaani e Uganda bamuzaalawa e Uganda yasomerawa e Uganda yavaayo ddi e Uganda bw'avaayo yalekayo ki yaleka yaani yalekayo baani e Uganda yakomawo ddi oba yakomangawo ddi e Uganda yakolanga naani yakolagananga naani oba yakolagananga ne baani byo bingi nnyo naye byonna atubireese okumanya Eve yaani ate tutuuke ku lunaku lwe yafa nga tuviira ddala ku lunaku lwe yazaalibwa nsanyusa okusisinkana ebyobuzaalibwa sibayomba maama yayinza obitandikako byonna gwogenda obyogera oli ku Salt TV program bagiyita Anniversary Experience program egusa ensonga program etuba tusize embeera bannayuganda mwe bayita ezimu ku zo zetwogerako zeezo bannayuganda sooka babuuzeeko mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo Yesu yeebazibwe nnyo amiina neebaza Katonda olw'okubaleeta eno okujja okutuyambako okufuna obwenkanya obubadde butambula ku mitimbagano ez'enjawulo bwe tubadde tunoonya eri muto wange eyali asembayo omugenzi kati Evelyn Desire Nakirijja
nange nsanyusa okuba nga munkyazizza. Amina ffee. Wadde pulogulaamu ya nnaku ndi musanyufu nti mbadde ntutte emyaka nga siwulira ku ndegeya. Naye nzizeemu oziraba n'okulaba ebisu ebyo engeri gye zaazimbangamu ennyumba. Nzize emabega emyaka nga giigyo okuva mu buto bwange okuddamu okuwulira ku maloboozi ago agalinga ag'ennyonza. So ndi musanyufu n'okubanga oluvannyuma lw'ebbanga ddene ate nkomyewoko ne mu kibira kya Kalitunsi ntuuleko eno. Waliwo radio emu egamba nti memories keep on coming. Nange memories zenfuna kati wano nungi wadde era tuli mu byannaku. Eva azaalibwa wa era yazaalibwa ddi? Kakati muto wange Eva nebaza Katonda nti nze buli kimu nkijjukira. Nze ndi mukazi alina memories era kizibu nnyo okulaba ekintu n'enkyerabira. Nebaza Katonda nti Eva bwe yazaalibwa nali ntegeera bulungi. Twali tuwangaalira Namasuba. Siyeza Eva muto. Mwabanga bamuzaala otegeera. Sijaga nti okuze ye muto. Ye muto wange, the last born waffe. Twali tuwangaalira Namasuba nga ku Kereziya. Nga tubeera ne mama waffe ne taata waffe. Biseera ebyo nga bakyali bonna. Era nga tuli family ensanyufu. Nali muto naye nga nzijjukira okumanya nzijjukira n'ebiseera bye bampeekanga ku mugongo. Era nanyumizanga mama n'aseka n'agamba naye Maureen wansukkako. Naye Eva bamuzaala mu 1994 December. Juli abalamu 20 years back. Yes, 1994 December. Amutana atera okuweza 30. Izibera 30? Yes, on the 14th. Okay. Era birthday egenda kubeerawo ku 14th of December. Tubadde nga tugicelebrating every 14th of December. Era abadde nga ayagala nnyo celebrating a birthday. Nti y'omu ku baatujjukizanga nti bannange nno mmwe nze birthday yange eri kumpi kutuuka Maureen. Nteekayokko muganda wange kuba abadde ayagala nnyo obulamu. Era nga ye celebratingira ddala. Era ne birthday yaggwa Eva ye celebratinga ne yeteekayo mukazi wattu nange ne muteekayo ne celebratinga. So bwatyo mama waffe we yatuzaala tuli abaana 6 mu mama ne taata nga Eva yabadde omuto. Era bwe tutwetwa Eva najja ne tubanga tukula. Ekiseera kyatuka ne tusengukira endejje. Nga womanya ebya famire bazadde baffe ne bafunamu obutakkaanya. Bwatyo Eva bwe baali baawukana Eva n'agenda ewa jjajja waffe Nsangi. Bamutwala ne muganda waffe Ivan anzirako. Bo ne bakulira Nsangi ewa jjajja waffe. Era Eva gye yatuulira P7. Nze ne nsigala ne bamama bange era nze nkulidde nnyo ku bukojja. So picture yaffe okusinga tembaddeemu nnyo taata kuba baali bayawukana tukyali baana bato. Eva n'asomera Nsangi ewa jjajja waffe gye yatuulira P7. Then later on nga omanya abaana munnaye bwe tukula Eva tuddamu mulaba ng'agenze mu secondary. Najja n'atwegattako ne tukula naye ne mama waffe. Nga mama waffe single mother. Ne tubeerawo mu bugubi bwe butyo era bya school fees tebyali byangu. Mama waffe ng'ate tenkanya wano ne wali. Era Eva yasomerakokko ne mu kigo eky'Abakatuliki baamuweererako nga obimanyi ebya fees we bibeera. Kitegeera. Mukama n'atusaasira ne tusoma naye nga womanyi nti ebyakasente abamu ku ffe ne tuvaamu abamu ku ffe ne tuzaala ne ku baana yadde nga abamu tukyali waka. Ekiseera kyatuukanga embeera si nnungi awo nga tuwangaalira Kitebi. Edde gye twamanya ne tuvayo Eva agenda otusinkana okutwegattako nga tuli Kitebi era nga tupangisa ne maama waffe. Twajjanga tupangisa bwe tutyo. Era Eva yabeerako naffe ndowooza wayitawo emyaka nga nanga amaze okusoma oba 3. Ne tujja ne tugenda ne tufuna ennyumba endala ewa Basaalongo ne Naalongo. Eyo nno gye tusinze okuwangaalira ebbanga eddene mu bupangisa. Era enkolagana teyali mbi. Balandiroodi be Basaalongo ne Naalongo. Basaalongo ne Naalongo baali balandiroodi baffe. Kati olwo ndi ku lugendo engeri gye twajja okumanyaamu kato. Kati we tubeera ewa Basaalongo ne Naalongo nga womanyi nti tuli ne maama waffe embeera ya Uganda ogimanyi emirimu si myangu. Twabeerawo nga tuyigayiga bwe tutyo nga ne maama waffe watuyiggira naye nga twesonda ne tuwaayo
sente za rent. Ekiseera kyatuuka nga tetukola ng'emirimu giri on and off. Leero woofuna nkera ne bagoba. Eve oyo n'atuuka ng'amaliriza naye okusoma. N'agenda n'ayiriba nako ng'akola eyo ku Hamu. Ng'akola n'agenda n'ayiriba engoye, yagenda kuko ne mu sports betting bambi nga babasasula ssente naye nga ebyo byonna anoonya mirimu. Era mwe yasisinkana ne banne abamu babadde akola nabo e Dubai. Waliwo munne gwe yagenda naye Dubai, bava bonna mu ebyo ebintu ebyo. Kati ekiseera kyatuuka Eva n'atugamba bannange, ebyo ebiseera abaana baali bagenda nnyo ku byeyo mu Buwarabu. Ekiseera kyatuuka Eva n'akola ki? N'ajja n'aleeta ekiteeso. N'agamba bannaaye, maama ne ba Maureen, badde nze nsaba munsondereko, nze ngende nkole ki? Nzije maama mu muzigo. Mwe mbeera temugirabanga mbi. Of course nze ndowooza nali sigiina olw'ebintu bye nali mpulira abaana bafiira mu biyumba biki kale nze n'entyamu. Kati nga nze nfa kimu kufuna mirimu nkole ne bannange abalala. Ne Eva n'agamba nze nja genda okukola. Maama n'amugamba onoomalako mwana wange. Eva n'amugamba maama sigenda genda mu kiyumba. Nabuulirizaako ne mikwano gyange. Tusobola okugenda ne tufuna emirimu ewa e Dubai. Era Eva ne tumubuuza kigenda twala ssente mmeka n'atugamba obukadde nga 9. Engeri gye yali kini nti yali tagendera mu kampani. Mukama yali yansasira ebiseera ebyo nali akola bwentyo nga nfunayo obusente bwange. Ne tunoonya ssente era kyatutwalira ebbanga n'okufuna passport ya Eva yennyini. Ssente zaagenda nnyingi nga bwe bimanyi nti mba temubimanyi buli omu alyako. Naye Mukama n'ansaasira mu kasente akatini kennyina Mukama n'ansobozesa. Ne mpako Eva era ssente zange zaaliko nnyingi nnyo. Ekitali mu bubi kuba oli muganda wange. Ne twesondasonda awo naye mukazi wattu bwe yali alina ne we yali ng'agenda abo abaamugoberako ku by'okugenda eyo natambulako nabo n'oyo mukwano gw'omulala ali e Dubai. Mukama n'atuyamba Eva n'afuna visa ne munne era we baagenda. Mukama n'atuyamba Eva n'akola ki? Ne bagenda e Dubai. Omwaka ogusooka gwe baali e Dubai embeera teyali nnyangu olw'ensonga nti tebaali mu kiyumba tebagendera mu kampuni. Be bano abaana be mwawulira nga baabeeranga ku dduka ate nga tebalina biki basula ku street. Weebale nnyo era Eva yatugamba baasulako ku airport okwo. Banias space. Yes, exactly. Era twalinga tuwuliziganya bulungi nnyo. Ngera tuli basanyufu nti muganda affe ali bweru naye ng'ate tulina obulumi teyali tannabasettolinga. Kati Mukama yali yatuyamba ffe tuli family etya Katonda tuli balokole. Era Eva buli kyabangawo yatugambanga ne tusaba. Era ebiseera ebyo nga yakagenda e Dubai yakwatagana nnyo n'abasumba ab'emutundwe abaamusabiranga. Era amanamba era nawo gye bali eyo nkyo abandaba be yakwatagana nabo ne basaba. Era ne bamugamba nga Eva oba waayo ekibu ekikumi kale bamugayidinga nga bwe batyo. Mukama n'aba mulungi ne tumusabira ne bamusabira. Eva najja afuna omulimu naye nga tannafuna omulimu. Wakati mu kaseera ako nga bali mu kustrugglinga. Eva oluusi baabulwanga n'ekyokulya. Engeri gye baali nga ku dduka nga tebalina na ssente na waakusula. Ebiseera ebyo engeri gye nalinga nkola nakwatanga ssente ne nsindikiranga Eva Western Union mu Ndeebaawo. Era lumu nagenda okusindika ssente aba banka ne baŋŋamba nga tulabangako Munnayuganda ate nga yasindikira omuntu ssente. Ne mbagamba ono muganda wange ate mwagala nnyo tannatereera. Ne beewuunya nnyo ne baŋŋamba naye ng'olina omutima omulungi omuntu akwata ssente n'asindika ate ebweru ate ng'oli yagenda kukola ekintu ekyo tetutera kiraba wano e Uganda. Ne nsindikanga ssente nzira saamuwolaako kuba yali muganda wange. Era mu biseera ebyo Eva alina be yeewolakokko abaali ng'abantu baffe olw'embeera. Naye Mukama n'atuyamba n'ajja akola ki? N'afuna omulimu. Era waafuna omulimu gwo gwali mulungi. N'atugamba bannaye nafunye omulimu mu kampuni ennungi olwo munne ng'amuleseewa bwe yagenda naye nga naye gyali astrugglinga. N'agamba naye nafunye omulimu omulungi naye ne munnange gyali tateredde naye nfuba okulaba nti nkola ki? Munoonyeza wano afune. Era omulimu gwe yagufuna mu Starbucks kampani eyo nnene ndowooza eri worldwide mwe yagufuna. Eva najja akola era omwaka ogwasooka oba n'asasula amabanja yali mukyala mwesimbu. Buli bbanja lya muntu lyonna n'alisasula. I think they were like 2. N'abasasula mwe mwali ne maama wange. N'abasasula bulungi amabanja ne gaggwayo. Wabasasula. Agenda mwaka ki? Mwaka sigujjukira naye nga guno abadde atambuza gwa 8. So we can start from there okubaala nabega. Guno abadde atambuza gwa 8.
meaning ali akamalayo 7 ng'atambuza gwangu. Agenda mu lockdown. Exactly. Fe lockdown yonna Eva yali eyo. Okay. Era mu lockdown ye yatusasulirako ku ssente ezaali ennyingi nnyo balandlords ze baali batubanja. Jjukira nange awo nali sikyakola. So ne tubeerawo nga tukkaanya bwe tutyo mpola. Naye nga w'omanyi ebya family. Nze ndi mukazi mujagujagu. Ate ntera nnyo okubeera nga nnemera ku nsonga. Of course twafunangamu obutakkaanya. Era mukadde ono ye yateranga okundoopanga wa Eve oba okutuloopa naye nga twogera nga w'omanyi ebya family. Kati ekiseera kyatuuka Eva n'akomangawo najjanga ng'okutulaba. Era buli we yakomangawo abaana n'omwaka gwe yasooka okudda ffenna okuggyako nze saatawanyagira naye nali musanyufu nti muganda wange akomye nasigala ewaka naye yonna famire yatuula mu mmotoka n'abaana b'abaganda bange Eva talina mwana abadde talina mwana kuba yali agenze eri ati teyafuna budde bufumbirwe bonna nzijukira abaana baagenda bonna bambi ne bamunona era nagula n'ekimuli kiwulira nze ne mulindire waka nga omanya excitement mulinako ku muntu akoze eki agenze e Bulaaya n'omwaka oguddako najja era nga buli wajjanga aleeta ebintu aleetera ku mukadde aleetera kwani kati ne tubeerawo bwe tutyo wayitawo emyaka nga giijo ngolo tubeerawo ne balandlord tukwatagana nabo nga bulijjo era nga batugumiikiriza bulungi nnyo ku nnyumba kubanga ffe twali abantu abasinga abaali ku nnyumba zaabwe twali twalwako ng'era tetulina buzibu bwonna nga n'abaana ba landlord nga tubalaba kuba landlord waffe alina abaana 4 omuwala yekka ye Ttendo era oyo Kato yali mufumbo ne muganda we baganda ye bonna abalenzi bonna nga bafumbo era nga tebabeera we waka naye Kato ng'ajja nnyo okulaba maama we era after covid awo wonna Kato abadde amaze emyaka egiwera 3 nga takola ng'asiiba waabwe waka. Kato yani? Kato James Mabirizi. Kato James gwe mpulira mu nsonga. Gwe tulese mu nsonga eno anti kati awongezako building yali mwana wa landlord wamu. Ye yali mwana wa Ssaalongo ne Nnaalongo tupangisa. Bafuula ba Ssaalongo. Yessebo mukama wange. Olwo kati erinnya Kato batulaba ku Salt TV we liyingira mu bulamu bwa family eno. Baali bapangisa baabwe babakadde baabwe ekitebi kati Kato nga family eno agimanyi tugende maaso. Kati Kato nga tumulaba ona we nali nga nkola nze nga mulaba kubanga nze nange natuka essaawa nga sikyakola naye ng'ajjira natumubuuza musajja musirise si wa bigambo ng'ajja n'abeera ewaabwe n'abeera mu nnyumba omwo era nga nze ŋŋendayo nnyo ne mbabuuza kuba mukadde ono yali ng'akwatagana nabo awo ng'enkwatagana ne Eva teriiwo nnyo era Eva mbino ebintu byatuweerezanga kubanga mukadde ono nga omanyi ebintu by'edda bakadde baffe baafunanga ebintu. Enkwatagana yani? Enkwatagana ya Eva ne Kato yali teriiwo era nga tamanyi nti tukwatagana nabo. But along the road nga omanyi tutupangisiza n'abantu kubanga tubadde tumazeewo emyaka 10 n'okusoba. Tubadde tuluddewo. Maama ono nga omanyi abantu abakulu. Muganda wange Ivan akola safari. Buli we twafunangayo ebintu ba Ivan byalese safari nga maama aweerezaako Nnaalongo. Nga ne Nnaalongo wafunye ebintu nga naye akola ki? Aweerezaako nga bakato baweereza. Nnaalongo nga Nnaalongo aweereza maama wa Kato. Era mu mbeera eyo ne tubeerawo era buli twayogeranga ku ssimu ne Eva nga tumugamba bannaye Nnaalongo atuyamba wano bannange Nnaalongo akola atya awo ne Eva n'atandika okukola ki era ndowooza wayita ebbanga ati Eva alina ebintu byali yaweereza ne mugamba Eva najjeeko kensawo n'ekiteeteeyi nembiwa Nnaalongo akoze eki atwagadde nnyo Eva wajja okubeera nga ayagala famire eyo nze yagimwagaza n'ogimwagaza kuba yali out of behind the doors nga tamanyi kibeera eno mu Uganda era olwatuuka Eva we yakomangawo ebyo biseera nga nabo ababuuzaako katuba tuli awo simanyi emyaka so agijjukira Eva some 3 years back Eva akomawo ng'agamba noonya ttaka yali akomyewo okugula ttaka papasili ng'akomyewo okugula ttaka ng'era atugambako ne family in fact yali tanaba nakudda nga yakigambyeko dda mukadde maama nzija naye nnoonyeza ettaka nga maama wange akubirako baganda be ng'agambako mikwano gye ng'anoonya ettaka mu nga obimanyi nti ogambako banna abamanyi maama wange ono engeri gye yali munnange omukazi omukakaalukanye oluusi yeetambuliranga ne yeenoonyezanga ettaka eryo era Eva we yajja ne bakwata ekkumu ne maama ne bagenda yegayaaza mba maama bange ne banoonya maama n'amutwala ku mataka gonna ge yali akoze eki era yalina in mind era Eva olwagira gonna we yagatunuulira agamu nga gali wala n'emikwano gyaffe egimu baamutwala nange kennyini n'aŋŋambako ne mugamba Eva olaba otya kubanga twalina ettaka e Buloba ne mugamba olaba otya ne tugenda e Buloba
nokola ki nononye kwa twali tumugambe Eva obozi mbe mutaka yabula nagaana nagamba ye ayagala kukola biye nenkitegeera ne ngambo wayi mukazi watu alulunkanyo osanga yagala teka weche kyanalaba mmanyige nga so anamuwakanya era ne mutwalako nange ebuloba ne tutambulako n'abantu banga bali ebuloba Eva nasima natugamba ajja kudda awo nno nga wabulayo wiiki emwaddeyo kubanga ogugo nno omwezi babayo omwezi gumu twalinga mbya kunoonya ttaka naye nga tasalawo okiwulira kati mu butasalawo yajja ndowooza we yasisinkana ne Katono engeri gye yajjanga ng'asiira ewaabwe era ne beebuuzaako awo ng'omwana wa landlord era yali abamanyi kubanga yaliwo naffe nga tannagenda Uganda ng'abamanyi naye ng'enkolagana si nnungi naye ndowooza ne bajja ne bakwatagana awo ne beebuuzaako ng'era Eva akimanyi nti bafumbo nga naffe tukimanyi nti bafumbo. Abatulaba ku SOT TV Kato ayogerwako James yoyo gwe balowooza oba gwe bateebereza nti yatta Eve amanyiiko oba amanyiiko ku byatta Eve balowooza bateebereza oba bagamba yandibanga amanyiiko oba nga amanyi ekyatta Eve ebyo byonna bina bye balowoolezaamu teri akakasa nti yatta teri akakasa nti kino naye amanyi ku kyatta Eve kyo ekyatta Eve akimanyi ekyo tekiriiko kuwannaanya ekyatta Eve yakimanyi era yayekka ne Katonda we n'abalala be yali nabo abamanyi ekyo naye bwe tujja bituukako olwo Kato atandika okumanya Eve Eve atandika okumanya Kato mu ngendo ze yakomanga weeno okulambula ab'ewaka mwe mwali bapangisa baba Kato kuba abazadde ba Kato be baali balandiroodi bammwe olwo batandika okumanyagana tugende maaso kakati Eva ng'addayo kubanga ng'ali time bad so yali alina okuddayo e Dubai Eva waddayo e Dubai little did we know teyalifuna yatugamba ajja kudda era yaddayo ne ssente ze yaŋŋamba yali alina miliyoni aga 3 ze nga famire era ne we twagenda eri ebuloba yali ng'anoonyeza ttaka naye nga najja ng'anyigiriza okitegeera nga omanyi abaana b'ebweru si mu bubi aba ayagala yeetegereza ate aba ayagala abuulirizeko n'omulala okiwulira era yakwata ssente ze n'azizaayo okiwulira that was just ssente zaali ndowooza zaggula ttaka kati ate yali ayagala lyakyapa era yaddayo atugamba nze njagala lyakyapa okiwulira kubanga amataka gasinga ge twali tumufunidde gaali nga gandagaano kati kyekyasinga mbu omuzzayo nga yagamba ayagala lyakyapa nga ddene kati n'addayo naye mu kuddayo yagenda ono amulabye nga wonna kusikala ne nkubuuzaako ne biggwa ndowooza ne switchinga numbers awo bwe bawe switching numbers ndowooza ne basigala nga bali in touch n'omuvubuka oyo kati ffe gye tutaamanya ndowooza bo munnaye relationship yabwe friendship let me say friendship okujjawo bulungi ndowooza negenda ng'ekula mpola nga bagizimba tuba tuli awo temya kuzibula nga tulaba Eva bambi olusi waba akubirako ne bannaalongo affe ne tulowooza ndowooza engeri gye namuintroducingayo wa Nnaalongo yensonga lwaki akola ki abakubira n'okuba Nnaalongo tubale tukola ki tukwatagana naye tuba tuli awo nga Eva agamba bannaaye kuba ebiseera ebyo twalinga embeera nga si nnungi nga Eva naye aweereza naye bw'atyo ndowooza we yali atandise ebyokwagala ekkola ki okugula ettaka n'ebyokuzimba ng'era kati nga butakyaweereza nnyo ssente nga luli kati tuba tuli awo nga Eva nga kubanga twamusindikiranga ebintu e Dubai abaagendanga banne ng'atugamba mundeetereyo ebinyeebwa yayagalanga nnyo ebinyeebwa n'amatooke ebyeddungu mubimanyi bannange omutabani wa Falawo yalinanga olulimi lw'ab'e Dubai lwe boogera abatabani ba Falawo batujoozi simanya biki era nga tumusindikira ebintu banne abaavanga e Dubai baabitwalanga era baalinanga omuze nga buli omu waaleeta keesi zaaleeteddemu ebintu agirekawo n'addayo kati anaabajja jjajja baabeeranga batu nga baswitchinga cases era ne banne oluusi abaddangayo twabawanga ebintu era ne Eva we yajjanga nga naye agenda mu banne yali akolayo famire eyo bakolayo famire bambi ne babanga beetegeera nga nabo bennyini nga nabo batwalira Eva olwoluusi naye n'abatwalira so it happens so nti this time around yatugambanga ebintu tubiwenga Nnaalongo amuterengamu batwale era lumu twali tuli awo kutemya na kuzibula nga Eva atugamba Kato ne Tendo bagenda kujja kukola ki kundaba maama mba mulina kye mba kyonna mukibawe bajja kindeetera naye mba temulina Tendo ye mwannyina wa Kato ye mwana wa Nnaalongo ne Ssaalongo omuto last born waabwe gwe balinamu yekka omuwala Kato
ne sister we bagenda Dubai kulaba Eva. Bagenda Dubai kulaba Eva. Ne tukyewuunya era ebiseera ebyo Mabuluganda temugenda nge. Tetunagenda jukira Eva we yali agenda yatusuubiza okukoma okuzimbira mama ennyumba n'okutwalamu abamu ku ffe. Ekyo nabadde naye alidde kyogera. Singa abaatudde eyo. Lwakwanza nali nnyo sikirimu nnyo naye Joyce yakyagalanga mukulu wange. Era ebiseera ebyo embeera yali mbi nnyo. Joyce nzijukira neegayira ne Eva n'amugamba Eva baŋŋambye opangise ennyumba eri mu kakadde kamu plus. Nyambako nzije ntuukire ewuwo. Sijja fuluma nkukolerenga emirimu. Nga wenkola ki nga wononyeze emirimu. Eva n'amugamba eno ebintu byeno bibi nnyo e Dubai abaana babakwata nze sina wenkugira ki mulimu. Jukira by that time Eva yali afunidde mukwano gono gwe yagenda naye nga naye amufunidde mu Starbucks. Namugamba naye ate nga munno wange nangamba nti ono munnange najja naye twagira ffenna nabadde nyina mufuna ne tukitegeera kuba n'oyo omuwala yali afuse muganda waffe. Era nga bakwatagana. Kati tujja tetuwulira nti Kato ne Ttendo bagenda kukola ki? Kukyala Dubai wa Eva. Tujja tumubuuza Eva. Bakato ne Ttendo nga bo bajja eyo. Nga Eva agamba betaddemu ssente. Naye bagenda kujja bakole ki? Bandabe. Nga maama amugamba Eva kyemmanyi Kato mufumbo. Ogenda kusula n'omusajja omufumbo mu nnyumba yo. Ko Eva nedda maama. Kubanga ffe twali twawulirako nti Kato yali akolera Dubai ne bimulema nadda. Kati ko Eva nedda engeri Kato gye yaliko eno agenda sula ne banne Ttendo gwe ngenda obbeeranga naye. Ane kituyisa bubi nnyo era Joyce kyamuluma. Joyce n'agamba Eva omwana we Eva ne mugamba nze ngende nzira nsulako mu nnyumba ye nga wanoonyeza omulimu. Eva n'agaana kyokka ye Ttendo abakkiriza naye nga omanyi nti ya family ne tukita ne tusirika ng'embeera mbi nga w'okiwulira nga ne Eva akimanyi. Naye ne tukita era twaweerezayo na binyeebwa oba naki. Omuntu buti nnyo maama wange yabuleeta ng'afa omwana we munnange ali ekkantu. N'agamba ensenene yali nga ayagala nnyo ensenene. Ensenene temungulira Nalongo byonna baabiguze. Bajja kubindeetera. Era nga bakwata awo ne nnyongera n'okukwatagana ennyo ne Ttendo oyo. Kuba nali nga twogera naye nga sikwatagana nnyo nabo nnyo. Naye we nategeera nti balina level gye batuuseeko ne Eva. Nange nenjagala nnyo Ttendo ne Nalongo ne tumwagala nnyo. Already Nalongo she was in the picture. Nga ali so close ne mama wange. Era bwe tene tukubira ne Ivan kuba Ivan twamugambanga Ivan Nalongo akola bwati kino bwe kitwe kiri ne tubaagala. Era nga Ivan nga buli wava safari yadde bali batusingako era nga biba landlord waffe. Nga tukwata katini katulina ne wabalese enkota y'ettooke 3 nga tugambe yo ya Nalongo. Ngera akuba essimu Nalongo muwadde kuba yakimanyanga batubeererawo we tubeera tukoleze eki tetuyina ne we tuba tuyina babeerawo. Kati munnange nga bagenda ekintu ekyo nga kisigala maama ku mutima. Lwaki Eva bano yabagenze omukyalira bamukyaliranga ani? Naye olw'okuba nti Eva yali amugambye nti oli asula walala maama n'akola ki n'akivaako kuba maama yali alowoozezza nti balabika beeyagala. Eva n'amulaga nti tebeeyagala. Abatulaba ku Salt TV tuli ku Anniversary Experience. Tusazeewo sitole eno emboozi eno gitandikira ku ntono okugitandikira ku mirandira gyayo. Kubanga twagala tukuzimbira ekifaananyi ekya Eva okuva mu buto bwe paka ku kufa kwe. Ani yamutta, yafa ki, ne circumstances ezeetoololera ako kufa kwe. Ekyo twagadde okuzimbira. Ensi eteeka Kato James mu kufa kwa Eva. Abamu nga tebamanyi enkwatagana ya Kato James ayogerwako oyo nti mbu akolera Mulago mu ddwaliro. Enkwatagana ye ne Eve yavaawa. Nga bwe nakutegeezeza mu ntandikwa nti Kato yannoonyaako ku lunaku lwe waliyo omupiira e Namboole gwe baatukuba. Yannoonyaako aba South Africa gwe baatukuba lwali Lwakutaano. Olw'okubanga saaliwo ne tukkaanya tusinkane ku Mande ng'ayagala kumpa sayidi ye ku nsonga eno. Mande lwe twalina okusinkana yali yeefudde. Ne mbuuzaako ku bamumanyi bye bayogera byali bingi. Naye yonna tujja kutuukayo. Bwe tusimbula tetuzikiza ate etuggusa ensonga. Eva ne Kato enkolagana etandise okuviiramu ddala ebibala ebituuse n'okwekyalira. Kirirwe ya Munnayuganda okukyalira omuntu mu Dubai eyo mawanga ngaago si kya bulijjo.
olw'embeera eziri eri n'ebirala naye Eva yasitula Kato ne sister we ne bagenda okumulaba ababe teyakwatako kati awe tuli kakati bwe babeerayo eyo ne bagenda bamala weeks 2 n'ebifaananyi era babitusindikiranga ne tugamba owaayo ndowooza twafuuka kati family kubanga olwedde ne bali balandlord baffe twalinga nabo ne tukireka awo kati tuba tuli awo Eva ng'akomawo ogwo omwaka bw'akomawo ku mulundi guno Eva yali akyuseemu completely nga womanyi ebiba bibaawo mu family ng'alina bye yeekwasa okiwulira kuba twafunamu obutakkanya ne mbaako bye namugambako Eva ensonyi n'azifuula ki obusungu era this time wajja teyatuukira waka teyatuukira wa Joyce Eva yagenda wa ssenga wange bamuyita Babirye abeera Masajja gye abeera era Eva this time we yakomawo Kato baali bakwatagana nnyo ne Kato kye twali tetulabangako era nzijukire kubanga we bakomawo abo abaana bava ebweru oluusi bavuga twalaako wano Kato ye yamuvuganga era Eva yajjanga buzzewako okulaba ani mukadde ate ng'omwana ow'obuwala mama osanga yali talina amubeezabeeza ng'omuntu manyi kubanga eri olumu balemererwa okubafuna n'ebiringa ebyo ntegeeza emikwano akitegedde akubere Mukama engalo ez'amaanyi kubanga Kato n'akikolako fessaawo eyo kyokumuwa company fessaawo twali tetumanyi nti beeyagala because ffe twalimu kiri nti oli mufumbo and being the fact that ffe tuli balokole nkakale nga sikiwa nti basooka okikole ekyo because tukulidde ku musingi gwa bulokole of course tosooka kujajinga munno bwotyo and you just judge someone Kato omulimu yaguggusa ndowooza ng'agenzeeyo we didn't see all that baleba oba ggwe otendewalirwa mulimu ki simanyi so Eva kuno najja nga bakwatagana nnyo era nawulirako mbu kubanga nze nalinga waka yajjanga n'atubuuza n'agenda era nali njogera naye yadde yalina mbu omulamwa gwe mbu ensonga yali etemulese waka but was because nali mugambyeko kati najjange wakera ne twebuuza omanyi nze Maureen ndi muntu ayogera ekintu n'enkita naye nze nalowooza maybe munnaye ayagala kufunira eri emirembe osanga kubeera kye nali namugambyeko osanga ye yali ayagala kukola kikusigala nga bwali for fact byalina byannyambala oshegeera kye namugambako n'anyiiga because twalina abaana ewaka namugamba Eva olina okwambala obulungi watisobola kwambala bulungi I'm sorry tetugenda kukwatagana era olutalo lwali lw'amaanyi n'anyiiga n'abeera ng'avange wa ssenga olumu bwajja abeerera ddala musama ennyambala ye exactly and kale yalina we yayambala obubi ennyo nga sobola kigereka mu baana okyegeera kati ekyo kye yeekwasa Eva n'akomawo nga ali kala ndala nnyo okiwulira n'abeera okawulidde ako maama kayogedde Katonga yamutambuza kati ngolo n'ebyettaka nga tabitunyegako naye maama n'abeera ng'awuliziganya ne ssenga era ssenga n'amugamba Eva yakomyewo anoonya ttaka era nnyina gye namututteko mulamu era maama n'aba mugumu ng'agamba kasita ali ne ssenga we era yajjanga n'atulaba yaleeta n'ebintu Genda maama tujja pituukako tujja kudda ku sayidi maama bagenda kudda ku sayidi simanyi bamukadde bambi anaabijjukira sweet nja mujjukiza kale kakati Eva maama n'akubira balinga bawuziganya ssenga wange and we are very okay with it kubanga naffe twali twagala bondingeko naabe waffe munnaye ne ssenga yali musanyufu nga Eva abeerawo era Eva ng'ajja n'atulaba n'alya emmere n'addayo ewa ssenga naye nga Kato yamuvuga yamuwa lifuti okiwulira era Eva n'atwala ne Kato ewa ssenga n'amumwanjulira nawuliramu kaawa obugambo naye nga nze mmanyi oba tebiri siriasi oba ne batugamba oba ssenga yali amanyi na Eva beeyagala n'okweyagala naye ndowooza Eva n'amugamba mukwano gwange because ne ssenga waffe kyamusukkako ng'alaba abaana bano they are close. Kato yali mufumbo nga wampita oba by that time yali illegal marriage nga balina abaana babiri bali mu courtship no nga babeera bonna marriage but illegal then Eva ne babeera nnyo bonna kati ffe kye tutamanya wakati mu kaseera awo ndowooza wano Kato mu kubondinga ennyo ne Eva Kato we yaleetera Eva eno ekakiri
bino mbikugambe essaawa eno tiyadde tugenda bitukako eri kubanga bye tugendako naye nga birina okubeerawo like nyina okuleetawo story eyo bwetyo ti wakati mu kubondinga nga abeera wa ssenga Eva we yagulira ettaka lino nga ffe tetumanyi Kato n'amuleeta eno meaning Kato yasooka Eva eno ndowooza wakati mu that relationship and friendship bonding ndowooza Kato n'amugamba jangu nkutwale gye nnagula nga omanyi abaana bawala we are so weak munaye Eva naye nakkiriza ndowooza ne bajja eno tetwakimanyaako nti Eva aguze ettaka oba jangu tugende tugule eri ekimu ku bibiri I'm thinking teri n'omu yamanya nti Eva aguze ettaka eno oba ssenga yamanya teyatugamba kuba ne ssenga naye we yabitegeera nti tulina Eva azimbye n'ennyumba ffena it was a surprise no one knew about Eva buying in Kachiri time yatuuka Eva ne Kato ne baagalana nnyo omukwano gwabwe ne gukula nnyo Eva n'atandika okwerabira baganda be abantu babamuzaala n'abalala buli kimu n'atandika kikolanga ne Kato nga bayikola babiri kati ekibuuzo kye neebuuza ani ku bombi yakyusa munne timing obviously ekyo answer mugirina eyani yakyusa timing ya munne bano be yali yeesiza oluvannyuma ate ebintu ne bigenda nkoze nnyo emboozi z'abankuba kyeyo naddala abali mawanga ga Buwalabu okusingira ddala abali mawanga ga Buwalabu embeera ene batuukako nnyo abasajja bano bayingira mu bulamu bw'abawala bano nze abasinga benkozeeko emboozi wange ebisinga ebiseera nkola mboozi z'abalamu nga baagala nnunula ebintu byabwe ba boyfriends be baba batutteko nga bali eyo ebweru batuuka eri ne babakyusa timing ne yeerabira abantu be bonna ewaka be yazaalibwa nabo bonna n'abafuula ababi buli omu n'amufuula omubi oli ayingidde mu mulamu bwe oba beekwanidde ku Facebook YouTube simanyi sijui TikTok na biki bonna n'abeerabira n'agenda n'oli era emboozi z'ensinga okukola nga nze mujulizi waazo mu bivumbuddwa ne kweno anniversary experience zibeera baabo be babba ne babatwalako ebintu n'omubuuza abeewamwe baali bakola ki timunange omusajja yansinga amagezi lwaki kino tiwakyentrustinga muto oba mamawo obaani munange omusajja yambuzaabuza byebyo kaakati ebibeerawo mu kiseera kino sijja kuga nti Kato yabuzaabuza Eva nedda naye ate ekibuuzo kiri nti lwaki Kato bw'ayingira mu bulamu bwa Eva buli kimu kyakyuka omuzannyo gwonna gwakyuka Eva Nakirijja Desire yeerabira baganda be bamaama be n'abamubonaabonerako n'abamuyambako okutuuka gye yagenda olwo Kato n'afuuka nnyini byo n'afuuka nnyinimu n'afuuka buli kimu ntegeeza mu bulamu bwa Eva omukwano gwabwe friendship yava ku level esookerwako neetuuka weetuuse kati ng'omu ali mu ntaana omulala mulamu okufa kwe kwabaawukanya naye ekibuuzo kiri nti Eva yafa atya era biki ebyetoolera kufa kwe tubadde tuli ku Eva aguze ekakiri katamuleese awo tetunabimanya eri nsonyi y'obusunyi gye tujja mu maaso eyo anyway Eva waakomawo kigambibwa nti kubanga twamanyi tubitegeera Eva ettaka eryo baaligula waali olwo lwe yadda abeere wa ssenga ssente ezo ze yajja nabyo be bajja ne bagula ettaka eryo ne Kato nga tetukimanyiiko nga Naalongo akimanyi bwe bakwatagana ne maama Saalongo akimanyi Kato akimanyi ne famire ye naye nga ffe tumanyi ndowooza agamba basirike ndowooza nabo ne bateesa basirike kati nga babeerawo nga bakola ki nga babeerayo nga ffe tubeerawo tetumanyi I'm sorry okwogera simanyi oba mukitegedde tikano ke mbabbiddeko ak'ettaka tuwayi tetumanyi mbabuulira nti twamanyako leeta ne tubeerawo Eva tumulabawo ne ssenga eno wamunoonyeza ki ettaka wabeere wa ssenga kumbe ndowooza eno yakwataganye ne Kato ffe tetumanyi era Eva atuuka ekiseera addayo okiwulira era Kato oyo yamuzzaayo ku airport jukiyafu twamunonanga nnyina ne bannange be nakolanga nabo ku NASA abamunonanga kuba nze yafunanga emmotoka oluusi Ivan nga family tumunona but this time yali mu mikono gya Kato ne family ye era ne wa Naalongo yagendayo n'ababuuza najjangako ewaffe n'abeeranga ne wassenga and nga tetumanyi it was very okay with us because twali tetumanyi kiddako munnange tuba tuli awo ng'omwaka tuguyitamu ogwo kubanga yajjanga every September omwaka ogwo tuguyitamu nga tubeerawo ng'omwaka omulala gukola ki gugenda ndowooza baali batandise ozimba ffe nga tukimanyi ne tubeerawo kati tuba tuli awo last year
ngera bakyakwatagana bakwatagana ngolo namwita na Kinnange olwo yamufunya n'erinnya Kinnange ani ayita munne Kinnange Eva ayita kato Kinnange yes along the road we tuli tukwatagana naye ne family ngera ayogera naffe tunyumya naye naye nga takyatubuya kikwatagana n'ekyama olwo ng'embeera mbi nnyo nga twegayira Eva ne tukoowa era ekiseera kyatuka Joyce oyo gye yatuukiranga muganda wange Joyce n'afunamuko ku bujja ng'alaba eyali close munne takyayogera naye takyatuukirawo takyambuulira byama Joyce n'afunamuko ku bujja n'anyiiga ate nekiri nti Eva yali ya invitinga Battendo ne Kato ekyo ekintu nga kyayisa bubi nnyo Joyce era Joyce n'agamba omwana Eva yeekyusa ng'olwo Joyce kaseera mbeerako omwana oyo Eva ne tubonaabona siganya yadde Maureen gwe yakwata ssente ne Eva oyo nemugamba kati nonganzo umanyi nze ndi carefree nze nga sikifaako ennyo obalwa kuba nti kubanga nze ebyo tugenda ebuwalabu nze nali sibiriiko ate nze ndi muntu wemba nkuwadde nkuwa siddaawo kuddaawo kati bambi ono ye engeri gye kyali kimuluma ye ng'agamba kati singa ndi eyo nkola twandibadde tuyambako wano ku maama jjukira tetumanyi nti oba azimba kati ffe nga tutunulira kimu tupangisa obwavu kati nga ffe tukimanyi ebintu bingi mwenna temubimanyi eno Joyce n'agamba maama Eva naye singa kati mama engeri Eva gyalemeddwa n'okukola ki ebuloba aganya ozimbayo ettaka tasalawo kati ffe nga tumanyi nti yagula ettaka tasalawo singa nze andeka ne ŋŋenda naye ne tukwasigaza wamu maama ne tukola ki ne tuzimba oba si ekyo Eva maama asalewo agule ewuwe yakutwale mu yiye akugye mu pangisa oba tayagala kukola ki oba tayagala tunona naye nga nze nga mbeerawo mu ntebe ne mbatunira bwe nti kati nga Eva gatakyayogambwako kubanga nze muntu ali audible ate ali carefree and I'm very straight kuba bwe babyogeranga nga mbigamba Eva nga ate yeeyongera kunyiiga saakyatuka Eva takyatunega waliwo sebo ne we yatublockinga nako ng'alaba tumuwa stress kati ali mu bulamu bwe I didn't know by then ne kati yalinga muwa stress so waliwo ne we yatublockinga nako kati omanyi naffe embeera ya Uganda ogimanyi tumuleka we yannyula n'atwanblockinga she did that like thrice ng'akikola naddako n'agamba nze we ndaba munnumya emitwe nga mbavaako in fact ekiseera kyatuukako Eva oyo n'agaana okututegeerera omanyi bwe babeera eri ng'afunye ku ssente abalaba nga yaliwo okiwulira kati nze ngaera we mbagambye nti nze saagala ebyo ebintu bya gundi era namugamba nga Eva kakkana okiwulira kitegeera so awo olwo mwenga ne Kato mwogera no Kato yalinga gye wa mama of course we weren't close naye nga tumulinaako buzibu olwo nga ye ne mukazi and being the fact that twali tunamanya what's behind closed doors ne Eva maama tujja kujja mpola mpola being the fact that twalinga tumulaba closed door we didn't know what was happening ffe twababuuzanga hello kubanga ffe tumuyita tata ume alina omwana we bamuta Sevume so nga ffe tumuyita tata ume gyebale ate ebiseera byali takola musajja atunga ajja n'abeera omwo n'asirikira mu nnyumba era nga ffe tumumanyi ng'omusajja asirika yasibanga wa mama we nga takola till last year so that was when kati guno omwaka guba guggwako tuba tuli awo ng'olwo batubanja emyezi 4 twajjanga tubanjibwa ssente nnyingi naye nga Eva azisasulira mu bugubi oluusi nga nze asasula oluusi mukadde naye nga of course nateekangamu nnyo naye nga kubanga oluusi Eva yalinga talina nga tublokingako nga lwaba taliiko nga njja kutetenkanya ne mukadde so ekiseera kituuka nga sikola nga completely down sina kyakukola buli muntu yenna tetukola tuli waka mama wange mukazi wattu ng'agenda n'atetenkanya eyo lanchi w'abantu abamu banaamulaba bamumanyi gye yatambulizanga emirimu gye tutuuka ekiseera nga bagenda tugoba mu nnyumba ng'olwo Saalo nga tubanja emyezi 4 that was last year munnange banzija na mbuliri abaana nga nkankana okufa obufi Saalo ngo yatulekedde ekibaluwa nga nkwata simu nga mama atya okwogera ne Eva ajja tublockinga nga nkwata simu nga nsindika kuba nagamba leero kati kantikako ne proof Eva alabe ategere nti tumukaabirira nga nkuba ebifaananyi awo nga mbisindikira Eva nga mugamba Eva Saalo ng'akoze eki atugobye olwo lwonna tetumanyi nti bali mu kuzimba eno olwo lwonna tetumanyi nti Saalo nga tusindikidde n'ekibaluwa ye kennyini y'omu kubaleeta Eva eno bazimba kyokka ate atusindikira ekipabuluwa era mukadde ono katono pressures mukube nga musindikira Eva egundi nga mugamba Eva batugoba mu nnyumba batubanja emyezi 4 tuyambe maama oba oyinawe weewola nga Eva tugamba nze sina ssente nze bannange nyina byempitamu eddungu mulimanyi kubanga twamukubiranga oluusi twatyanga n'omugamba kubanga yatubuuliranga engeri gyatoyiringamu
just struggling so nga tusirika tuba tulya ebiseera ebyo by the way nga neziyise zembagambe zasindikanga awo yalinga asindikira basalongo nga letumanyi fe basalongo bajjanga buzibuli ochote kubanga waliwo tweralikirako ku myezi 6 tuba tulya basalongo nga bagamba twerabira bagamba Eva yazisindika kati olusi Eva ne muga Eva wasindika senga lotugambye tebabagamba kati awo yatandikira following up buli we yasindika nga onatukubiranga nasinditse leo tebeerabira so it happens so this time nga batubanja emyezi 4 mugamba Eva batubanja kyavagamba sina sente guno gwe gusembayo kola ki okubayamba Eva nasasula emyezi 3 era natugamba sasudde emyezi 3 siddamu waitawo weekend nze ndi mukazi omulokola yagala oweereza nali ngenda nakubuulira njiri mbandi awo nga mukadde akomyewo gye yava yalina omudaala eyo ekitebi ng'atunda amandazi nga mama akomawo nga ngamba Maureen Eva nkubidde ku ssimu that was last year end of last year Eva nkubidde essimu nambuuza mama kachiri omanyiyo mbu mukadde namugamba simanyi kachiri Eva namugamba kale najjako kati Eva wangamba mama ajja ngamba Maureen Eva yangambye obe kachiri manyo nga mugambe kachiri anga tetumanyi nga tubikirekawo mu pending kwa twali tetumanyi kya yategeeza kati munnange nga waita wiki emu ngolo yakasasula nga atugamba enyumba nagisasudde mwetegeke wiki ejja mugenda kachiri ani in fact okwogera ekyo ekintu yakigamba mukadde mbandi awo nali ngena nakubuulira njiri Joyce nga nsanga mukulu wange gwenzirako nga Joyce ngamba Maureen menyesa amagulu konze kiki Joyce mbuulira nga menyesa ngamba yatontiisa nga Joyce ngamba Maureen Eva yatuzimbidde ennyumba ekachiri nga mugamba olimba tekisoboka nali ngena namunji Joyce yansanga namukuba mama yangambye edderi ekachiri ne mama yali bitegedde nga Maureen Eva yatuzimbidde ennyumba ekachiri era atugambye wiiki ejja tusenguka nga mugamba sikikkiriza naye kamalove mu njiri nzije nkole ki nzije nkonfaminge kubanga bali batugambye oyo yennyini wiiki Eva gyagamba mama mbu Eva yali agambye basalongo balete mama lambule kati nga nkola ki nga mugamba bagende balambulenze we nadda mujja kunkonfaminga mu abagenzeyo mukube ne ku bifaananyi banaye twasanyuka mwayi mutebi twasanyuka nze sifuna nko sanyu mu nsi muno ngojeka okubeera n'omwana wange kwanze nnyo omwana naye sifuna nko sanyu lya kumfulaba nga tugenda va mu muzigo ne mama wange Eva okiwulira azimbidde maama ennyumba naye kino kijjawo ekyakulembera kyali kya Ssaalongo ne Nnaalongo kuba wandiikira nti ennyumba muziveemu awo mulemeddwa okusasula tulemeddwa osasula aye batubanja emyezi 4 era ne batugamba kubanga twali tutambuza omwezi ogwokubiri ne batugamba emyezi 2 egiddako tugibasonyiye I think ndowooza tebakigamba ne Eva ndowooza to make her more ti really tubaagadde and of course tetwabalamu buzibu ffe gye twabeerangayo kati oba now being that they knew about their relationship y'omutabani waabwe ne Eva I don't know kati tukola ki nga tusanyuka nga gye nali ku njiri nga bankonfaminga through messages abaana nga nkomawo nga baana bangamba Maureen kituufu Eva yazimbye ennyumba banaye twasanyuka ani yabalambuza ennyumba bamama Ssaalongo be baabaleeta bo Ssaalongo ng'ennyumba bagimanyi bwati Kato yali azimbye eno kati nga olwo we tujja okutegeera Kato wazimba eno ye yaleeta Eva wagula eno naye n'aleeta Eva tibabeere ba neighbors for olwo nakati awo we tutegeerera these people have loved us so much in that baweereza ne Eva yabaweereza ne sente and they were honest ne baba beesimbu ne bazimba ennyumba era ffe twakisanyukira nnyo ffe twalabanga nti Kato yadde tebatugambye naye akoze obwesimbu n'azimbirani era ffe twasanga eno ennyumba gye mulaba etawedde ffe ennyumba eno yatusanyusa nnyo nnyo kubanga ffe twategeera tuba waliwo something ne tusanyuka ne twagala Kato ne twagala family eyo wadde baali babagoye mayumba gaabwe g'opangisa kati teyatwesiga nga manyi tujja kulya sente ze naye kati engeri gye yeesiza ono kasita atuukiriza kitegeeza Ssaalongo famire ya Kato bino ebyokuzimba yabimanyi era yabirimu era batugamba nti Ssaalongo kale abadde nga ajja eno nga temumanyi banyini era batugamba amazima era Nnaalongo nembuuza Nnaalongo at least wandizizaako maama wano we mwatugobera mu nnyumba n'omuzeeko balina omugamba maama Eva waliwo ekintu kuba mama wange that day yalwala n'afuna pressure
ne nalongo n'osirika nti munnange nabadde ngenda bagamba naye kaakati ate ne bikola kwegamba ngera omulaba yeebuzaabuza ne tukibrushinga off because twamanya nti kasita kale provided kasita tuzze era nzijukira okusindikira Eva bu emojis nga nfukamidde emojis eza kneeling down ne ka prayer ne mugamba Eva weebale bana nayagala Eva bana nasalira Eva omukisa bana nasanyuka because obulamu bwange bwonna mbadde nga njagala nnyo family yange era Eva ekyali kya muncha yanga manyi atwerabira tinze yadde mbadde nga siina naye nga mbeera mbuli mbeera naye we nalaba nti omwana ono yali akwesa ekintu kino kumba azimbira nnyina nnyumba nasanyuka nenjagala yagala bakubeko surprise exactly nenjagala nnyo Eva era nze mbabuulira okuva nategera nti Eva tuzimbire ennyumba eno siddangamu kutabukira Eva in fact nafuba nnyo okulaba nti building a relationship naye because namanya akuze muganda wange okiwulira olwo bajja bameka okulambula bajja abaana bazzukulu be maama bazzukulu ba maama kubanga nze nali ngenze mu njiri abaana baffe abaana babaganda bange ne mukadde mu mmotoka ya Ssaalongo kalidina oba bagita kalidina okiwulira nensanyuka nnyo nga okiwulira kakati twajja mu gwakusatu guno omwaka nze Maureen mbeera ne maama wange kato awo kato twajjira mu gwokusatu kato yali afunye omulimu by the way kato gyakolera banzikizibwa okwogerayo naye ne wenjogerayo kuba olede yabyogedde dda kato akolera Mulago era kato tannawezayo na mwaka era kato ebiseera awo kato yali akafuna omulimu ng'akola naye ng'ebiseera ebisinga ng'abeera waka gy'akolera emirimu gye era ne mugamba munne nange nnoonyezaayo because nali nnoonya mirimu gya administration work because I'm good in computer nangamba do you have a bachelor's ne mugamba sina bachelor's naye njagala I've been in that field for a long time nangamba nja kufunira ndowooza awo nze walinga we nayogerako nnyo naye because I needed a job sente ezizimba goloofu okitegeera kubanga kato tannaweza na ku mulimu ogwo mwaka Eva yabakweka bingi yes osanga senga yali mulambulukufu gye muli tomanya kuyinza okubaako sente za Eva bw'abanga si Eva ye yazimba just assumption naye kyandibanga Eva yateekamu kati tujja balaga mu programu enaddako maama we yadda ennyumba gye baamuzimbira ennyumba kato gye yazimba ng'eyiye otambuzawo na bigere era tujja kutambula okuva wano tugende wali nga tumaliriza kyo oba nga tugitandika ekimu ku bibiri naye nga ekisinga obukulu kyekyo nti n'ettaka liyinza okuba lyali lyerimu awo simanyi ne bagamba nti kati lino tulizimbemu agaffe amaka ye tuzimbemu bamaama amaka oba tulizimbemu ABCD nakugambye nti ebibuuzo bingi naye answers ntono bw'obitunuulira byonna engeri gye byanfoldingamu osigala weebuuza nti ddala Eva lwaki yava ku famire ye bangi be bafeze mu mbeera yonna ey'obufere bangi be babbye bangi be basse bangi be batuusizza mu mbeera yonna embi ennyo basooka kubaawula ku bantu baabwe eno ekintu ne kyedomolola eno bagenda abantu baabwe okubitegeera nga mu butuufu lwayaba dda nga kyaggwamu kaggweramu ddala kyandibanga ne Eva ne bamutimba bbula famire eri eya Ssaalongo ne Nnaalongo ezaala kato kati afuuse ensonga ne baba nga beefuga Eva ne bamukozesa buli kimu emyaka 8 gye yamala e Dubai sente zonna ze yakola ebyaliwo ne bigenda bwe bityo nange neebuuza bwebuuza nakugambye nti answers ntono ku bibuuzo ebyetoololera ku bulamu bwa Eva n'enfa gye yafaamu tugenda kumaliriza programu eno tukyali obudde tulina tujja gizannyira abantu tujja kunoonyereza tujja guggusa byomaliriza nabyo gwali gwakusatu babalaze ennyumba tumaliriza babalaze ennyumba mu gwokusatu tujja eno tusenguka mwatwala bbanga kinga mumaze ogirambula no Eva yatugamba leero natugamba wajjakoko nawe n'ogiraba no sajja kati Eva bwe batugoba mu nnyumba wiiki eyaddako Eva n'agamba maama ebyeka kini yali eggwako n'amugamba wiiki ejja mugenda senguka gwobeera ne maama nze mbeera ne maama wange naye kati awo n'abagamba naye ku lw'omukaaga Ssaalongo kabatwale mulambule but then nali nze ngenze mu njiri so saaliwo we bajjira okulambula maama yajja ne bazzukulu be mu mmotoka ya Ssaalongo ne Nnaalongo mutikka ebintu mujja kati wiiki etuuka ey'okusenguka era twali tetulina ssente sente ezo kato yazituwa nozituwa yagamba mbi yazituwa kuba Eva atulaganga nnyo buli kimu ti kato yakola ki yatuyamba kati mbu kato era embu ye yatusengula era Eva n'angamba jazzi mwaffe tulina ffe twebala ne kinnange
ffe twebala ne kinnange. Robert Mutebi nannyini field ne Isaac kyagambiddwa Yasini Kikoyo tuli naye. Eva ayingidde mu bulamu bwa Kato. Banne bwe yazaalibwa nabo n'abamuzaala basudde ebbali. Famire ya Ssaalongo ne Nnaalongo abazaala Kato mu biseera ebyo baddukanya obulamu bwa Eva. Kasipiidi kaali kangi oba keeko nga bwe bagamba. Ekitundu ekisooka eky'emboozi ya Eva eyafa mu nfa eriko ebibuuzo tukikomekerereza wano. Sijja kugattako. Tukomawo n'ekitundu ekiddako.